nga bwe kiri nti erwanira ebukeeko k'ejjembe nange ekikwatagana ne laavu amazima gali nti nja kubanga erwanira ebuko anti sijja kupowa amaanyi gali mu muzindaalo era sijja gussa wansi kakibe ki kinnuma naye mba siina kyakkola era ebisinga mba saagala mbyemalire y'ensonga lwaki namwe mbibatuusaako wabula nagamba aba overseas data services abasomesa oluzongo ng'ogatta Rice Airport Pickup wamu ne Kingdom 10 be bassaamu akasimbi nensobola okubanga omuzindaalo gwatuka bulungi nensobola okubanga buli kimu nkibatuusaako mu bulungi nkwagalisa kyonjagalisa ekyo tokyerabiranga era nkusabira kyonsabira sanvije laavu empula nga bulijjo nate nziguse mu nsi y'omukwano nga ntuuse ne bankaluwa njagala owulirize mukwano gwange yafuuka Muja wange wabula ku luno nate okusinziira mu bigenda mu maaso nti abasinga ati omulimu batandise ogulimbiramu kiba beta n'enkuwa ye kennyini n'akwenyumiriza olugero then tusobola okubanga tumuwako magezi nate ntusobola n'okumulaga engeri gy'asobola okukisimatuka mwana muwala omugugu gumumenya ku mutima yeebuusa ekyokola takitegeera ninga bwe nabagamba nti wano ku sanvije laavu empula mu nsi y'omukwano munnaffe tetumulekerera kyonna kye yeetaaga tuba beetegefu omuwa ku magezi mbadde nsaba muwulirise bulungi ebbankaluwa eno muwulirise bulungi nakyala asaba mumuyambe best friend we ate yafuuka Muja we naye abantu kiki abantu twagala ki wuliriza njebaleko sanvije kansubira oli bulungi sigenda kamba linnya lyange naye njagala kumpa ku magezi even your followers can give me some advice njagala kumpawo ku magezi ndi mukakyala nina emyaka 24 right now sikola. I am a mother of a daughter 1.5 years kakati emboze tandika bwaita met my baby daddy mubili 19. I was 19 years netubeerawo. I met him through my best friend netubeerawo biki naye mu mbeera emyaka 6 gye tubadde ffena tuzze nga tubeerawo netumenyeka netuddawo netunaabula nembula n'agenda nensirika. So after all that nga cheating naddayo wa ex n'akomawo n'agenda wa ex n'akomawo kati watuuka ekiseera ne mumuleka ngolo nfunye n'omulimu nga tagwagala ng'ayomba nnyo nti nfunye nnyo ssente munyooma biki kati labawe I lost my job mu kulosing omulimu nga mbeera waka most of the time ng'ate naye taliiwo like we weren't talking nembula nengende wa mukwano gwange nga mbeera ne best friend wange kati laba wajje wange by surprise omusajja tasasula rent wange najja mu surprise ankube surprise ndi waka nze nembagamba you know what, I'm not coming back. I wish he told me earlier nti ajja. He's not my boyfriend. Saagala ntekeko oluyezigezi biki I'm not just an option wawulira nga eminembe ng'ajja no. So nga bwe mukomawo nga best friend wange ngamba munnange omusajja yangambye bino ne bino akwagala nnyo, he wants you, you're the only woman who can understand him. Yayogera bingi but all in all yali alaga njagala kudda mu bulamu bwange. Kati mukwano wange n'angamba naye omanyi gayo na innocent atandise wamwagala talina kyalina atandise ofunamuko naawe njagala okole ki olye ku maanyi go g'okoleredde ate naye kirala you love this man you go it's okay accept odde okole ki omukkirize amazima gani nti nali mwagala gayo no nga ali Masaka yagenda nga atambula nnyo kale ebiseera bye yali Masaka n'angamba ngende wa Masaka nenkwata taxi wange nali sigenda nko Masaka nenkwata taxi okuva eno neninya nengene Masaka lwa mulenzi ono ngende Masaka nabeerayo nga wiiki 2 twali mu season ya Christmas nenga ono mulenzi tayagala be waabwe bamanye tayagala just mikwano gye buno bwe bummanyi nansirika ngamba luliba olwera munnange you know people have reasons nga tubeerawo naye nga gayi simutegeera bwe twali first twali tukola sex like omanyi abagala n'abasooka bikinga tukola so I knew how he loved sex so kitegeera so nga tubeerawo naye nga ayina engeri gye yeeyisamu nengamba just ndowooza bino mbeera twakatandika biki
okubeera ffe nate ngene tubadde apart. You never know. I understood him nga ntambula nga mbivaako. Kumbe alina buwala bwe yafunayo kekamupepeya eva abeera ku simu tankwatako yeebaka bibye ne baka byange. Nenkitegeera nensirika kati tumala tuvaayo tukomawo. Agenze waabwe for Christmas. Nange ndi mu byange for Christmas. So munange life etuuse tayogera nange. He's weird, he's ghosting me. Nengamba why? Let him be. Atukesa nengamba naye why nfaaki nesiba ku muntu. Christmas nzo sajirira waffe that time. Labanga ngende uwe nga tetu having sex nga tuli awo just nga ngende uwe nembera yokwe waabwe we yali abina mukwano gwe yali abeera naye ne bakomawo eno mu town nengene omulaba nengera omanyi omuntu gwokako obukase. Atukesa nengamba naye nendwala waliwo ekitera nendwala nnyo gayo no we nalwala ng'akiraba ndi muyindi mulwadde yanteka ku boda namkwasa boda namugamba mutwale waabwe ewuwe. Namulagirira nakubira gayi nakubira mukwano best friend wange namugamba Angel ali ku boda ajja. Nengenda mudwaliro nagamba boda ntwala mu ddwaliro lino ne lino nalwala nnyo to an extent I was actually about to die but nempona after kuwona gayo najja okundabako ebyabaawo nebibaawo nfuna olubuto but time when afuniramu olubuto nali ngambye omanyi ki Angel omanyi ki leave this person to be. Ashitegeera muleka agende kiriza nti byaliwo this person has moved on era nga alaga nti muntu n'ebiseera biri nga abeera ajana kulabirako mu motoka natambula nagamba engeri gye nti omulimu ennaku zino gwenkola bajja kunkuba amasasi bla bla. Naye nkola ki nkitegeera as a understanding girlfriend ansirika labawo emmanya nga gayo no before nga tetunasinafuna lubuto nga gayo nateranga okungamba ne Angel njagala omwana I want a baby kale singa tukola by mistake nenfuna olubuto kati laba ngamunaye nange ne stress nga ngamba naye njagala mwana oba nazaala oba sizaale nga ntandisa nofuna stress. Alama nembivaako laba tebwe nfuna olubuto nsooka manya maze okumanya ngambye gayo nangambye nti ki yetali ready mukugendayo mugamba nagenda nawe nkamanya omuntu he's not willing to understand. Ashitegeera naye mugenda nagenda nina option eraga nti abortion teri mbongo bwange it's not an option already era nangamba n'okungamba kale singa obadde tozenga like okkiriza nti kigenda kubeera nandi kukiwandi kale you go and think about it nemugamba okay but nothing kati nanyiga nnyo gayo nongati ngambe tali ready bulijjo yamunkaka ali kweyisa bubi biki nanyiga nnyo nemusindikira message nemugamba manyi I'm going to abort nsindikira sente nabate wanyiga nagende wapesi wanawe namugamba biki kati at this moment nakalaba olubuto newabaawo mukazi wa mukwano gwe ansindikira zino message. Mukwano yangamba bayina omukyala omulala yamutwala newaabo okumulaga bazadde b'okukyala ate n'ekirala best friend wo yeebakani bbaawo ajje waffe buli si buli lunaku naye most of the time ajje waffe ne bayingira mu kisenge. The moment ndi lubuto bino byonna bizze nensiriikirira nengamba ekitegeeza best friend wange ali amazima gane tikyannuma sasooka kisakikkiriza yes naye best friend wange yateekanga bba wange mwakaizi nga banyumya nga sima mabega wange nga ndagako byandaze naye nga saana kwata simu ya best friend wange nti obamu naye nga yange eryoka agikwata n'alaba buli kimu kyayagala ng'ate gwennyumiza buli kyange amanya amaziga genkaaba amanyi buli kimu. Naye netuka nengamba lwaki ono naye abingambye kati singa yali ayagala mbimanyi yandibingambye aliya lwaki abingambye kati nembi ghostinga nensirika nengamba ngambeera ne mukwano gwange ono ku lubuto n'akyuka n'abeera nga era I was alone all the time ndi bwomu kati ansirika ngambeerawo olubuto nga lukula nga mugayo ono yansindikirako ng'obuyambi nga nkoyinza okusindikayo emitwalo 10 okumala emyezi nga 5 n'asirika kati Gayi nakumawo yanaddamu laba gayi nga ndi mu ddwaliro mmaze n'ozaala omwana olwakomyewo yeetonze nsonyiwa waliwo abawala babaddewo yes biki naye ngenda batambula nga omugeni nti bambi nali mwagala ate nga tata wa mwana wange
nga mukkiriza nga nsirika nga tubeerawo nga mama bamugamba nti olina okuwa omwana yagamba tasabeera nange kati mbu yalina okusooka okusootinga ebintu ebimu kumbe yali asootinga bawala kukyusa kufulu biki oba asooka yeebake n'abawala abamale alyoka akole atereere nga mugamba sina buzibu take your time mpangisize ennyumba era nga mpangisa was very okay nga nkola nzemu n'okukola nkola olwo ntandise okukola era olubuto nali nkola tandise okuddamu okukola I'm happy with my daughter nga tuwaayo obuyambi olwatandise otuwa obuyambi asasula rent nga ajja n'atulabako n'agenda kumbe era ebiseera ebyo waliwo ex gwe nasanga gwe akakyawa ng'olwo bano bonna tebanakuddawo abansanze waliwo ex gwe nale gwe nayingirira nga yavuddewo gwayogera naye gwapepeya naye gwa having a sex naye kati time ngetuuka nga gayo naŋŋamba kumbe nazaala wange yamugamba akole ki ampase ndowooza baamukaka to me to my thinking and my understanding ndowooza baamukaka kagayo natuuka nga tuyingira bufumbo I think I entered marriage nga July awo nga yakatandika oba first or second one of the two nga nyingira bufumbo okuyingira obufumbo mukwano obufumbo gaya ku maulet buli kumakita communication 0%. Agenda n'abeera paka sawa zaayagala okunywa omwenge gwe oba 10 oba 11 oba addize ku makya oba dda enkeera luli talina kyakugambya asula bwerunga bwayagala talina kyagambye he doesn't owe you an explanation of anything tayagala kumanya nfumna ngamba stopping okukola toddamu kukola labirira omwana omukozi tajja labirira mwanange biki because I was submissive nengamba ali ne kyamwana yali akoze nensirika nentuula ewaka nenfuuka housewife nendeka omulimu gwange mbadde ewaka gayi nanyooma nandisrespecting nga naleeta abakyali waka neyeebaka na buli kika kya mukazi nandaganga bwakwana nandaganga bwa having a sex ebweru like gayi yanyooma nenkaaba nga akulaba okaaba natakubuuza nakubuuza bannange kiki obadde ki nembeerawo nentuka ekiseera nga nnemereddwa nengambako gayono nti banaye sex nga tetukyakola leerako ddala nengamba bannange nabaaki oba because nazaala oba because neba nina ekizibu oba kiki nempuya ngambe koye nengamba gayi bannange nyamba kiki waliwo ekiriwo ekigenda mu maaso nenjogera ku communication nenkoowa nenjogera ku ddaleeti nenkoowa nenjogera ku kusula ebweru nenkoowa nentuka ekiseera nennemererwa nga nkooye omutima gukooye jjukira njagadde gayono mu buli mbeera omutima ne gukoowa nandisrespecting nandaga nti tanjagala wabula era buli wembeera ngaagiza avuddewo kyayogerako ngoye kumugololera ye bannaye ennyumba efaanana bubi wootali okulya tubonaabona ye bannange ekisenge kyaffe kibi wootali komawe waka ayogera about the things I do at home okitegeera nenzira namuko nenfuna omulimu naleeta sezaala wange waka nga nangamba taata wange teri agenda mulabirira siyagala okole wabula gwe weesibye kukola ssente siina sikuwa byenkuwa yali aproviding angera si wemugamba nti njagala kino akikuwa naye nakyo yatuuka ekiseera natandika okubeera hard njogedde ku about ye n'obulamu bwe ali akugamba it's my life best friend friends be giringa bakazi be bannaye mpulira obufumbo bwange mbwagala nasose nenvaayo naye banzigyeko omwana wange kinnuma ngezezaako omusaba bamuŋŋaanye njagala kunoonya mulimu nfune ennyumba ngende nsaba omwana wange atlesi ng'alina waabeera kinnuma njagala omwami wange obufumbo bwange mbadde mbwagala naye ate n'omutima gwange guŋŋamba nedda enjo kkiriza omuntu agende obonyebonye okomyewo nodda weegayiridde kuba neegayiridde ndaze gayono era naye akimanya akyogera nti bannange onjagala unconditionally nti ne bwembaako kyenkukola tobaako okitegeera ne bwonyiga wayita eddakiika nkobirese bambe nsaba I really want to know I've reacted so much nzira yongezeeko oba amazima gali entembeleke kuba right now option esinga gye ndaba yakubireka naye siina wendi siina mulimu ndi wamukwa siina nawaka ndi awo siina kyakukola
nkaaba buli okay bikaaba byonna birekedde. I was depressed nembikaaba nenkoowa kati nakooye. I really want help. Simanyi just mpa advice. Thank you.